Bakadama TV waliwo Bakadama ono atukontakitinze agamba yafunyemu obuzibu ne baboosi be naye ng'ate obuzibu tebuva ku baboosi be nga bo naye nga buva ku bantu abali mu kuwandiisa oba abantu ba ku ofiisi abawandiisa tiketi. Ye agamba nti boosi we yagenzeeyo ng'agenza okubeera ng'amusasulira ya tiketi naye ate yavuddeyo yeekanzeemu nga tasasudde lwa nsonga baamugambye nti bano be batajjula tebajja kubeera nga bazzaayo abaana. Bakadama ono tugenda mubawa yennyini yeeyogerere kiki ekyagenze mu maaso naye nga ye asaba nti ababoosi baabwe baaligenze ku ofiisi tekyetaagisa kubakanga nti kino bwe kitabaawo kino ekijja okubaawo. Ate n'agamba nti baabagambye nti singa ennyonyi eba tejjudde bagenda kubasala 20%. Ebigambo bino sinnabikonfaaminga oba bituufu oba si bituufu oba ofiisi bye yagambye oba si bwe yagambye naye nga bo bagamba nti batagenda bajja basala 20%. Simanyi nnyo omanyi abantu bano nabo oluzungu lwabwe tebalutegeera abawarabu oluzungu lwabwe bwe lutyo naye nsuubira nti ennyonyi bw'eba tejjudde basobola okupostponinga ne babeera nga bagamba nti oba tebadde olunaku luno twongedde olunaku luno naye nga tebabaggyeko nga tebabasazeeko ssente. Naye katusooke tuwulire Bakadama ono ye kikyagamba ye agamba kyekyo kyennyini ekyabaddewo nga bo bagamba ofiisi emugamba oba yagambye boosi waabwe nti nnyonyi bw'etajjula temugenda ate bwe bategenze okubaddiza ssente zammwe tugenda bajjako 20%. Anti ssebo nabadde ŋŋamba lwaki batutaddeko akakwakuliza akanene nti ennyonyi weeyo ye Jordan weetajjula esazibwamu ate ng'ekizibu kye tulina bakama baffe tebaagala tukkiriza tugende eka. Bwe boogera ne woofiisi z'eno zibagamba ennyonyi ya bulimba teriiyo ate nga baagambye embasi mbu ennyonyi bw'etejjula tejja ggenda ate nga waliwo abaana abateewandiisa baagala okugula tikiti babagamba abaana abeewandiisa bangi kyokka ate kuba kati nze nafunye chance ne neewandiisa naye mukama wange yabuuzizza abali mu ofiisi nti abaana bagula tikiti namugamba abaana bali nnyo ate nga waliwo abagula tikiti nga tebeewandiisa ne bazibamma. Naye lwaki batutaddeko ako akakwakuliza akanene nti bw'etejjula tegenda bandifunye ensi gye batugatta nayo nti oba omaanyi bwe tubeera tufunye oba bantu 100 ne bafuna bye batugattirizaako ne tugenda nabo. Kitegeera ssebo naye ate bwe mba nga ndi mu buzibu nga nsobodde okukola buli ekisoboka mukama wange ne mukkirizisa oba nanzikiriza nze neegulira tikiti ate ennyonyi eyo n'egaana okugenda n'eyiibwa mumulowooza ngenda kubeera ku buzibu bwenkana butya n'atali nze ne bannange abalala. Kuba mulimu be bagamba bw'otagenda ogenda kukola omwaka mulamba nga tosasulwa oba nga tukusazeeko ku ssente. Bannange tuyisibwa gavumenti ya Uganda yandisaanye neetula mu kizibu kye tulina tuyisibwa bubi kati omuntu oba okoze ekisoboka n'omukkirizisa n'oteekawo embeera n'omukkirizisa ate enkya n'otagenda ng'olowooza agenda kuddamu kumpisa atya ng'ategedde ewaffe balimba terina nnyonyi esobola kujja kunnona e Jordan. Embasi yanditunudde mu kintu ekyo ffe bwe bakkiriza ne tuteerawo omukisa ne tugenda kuba batutadde ku shuwa ddiiru weetajjula temugenda wejjula mugenda kati tetumanyi twabadde tetunnagula tikiti nga tuli ku bunkenke twaziguze era tuli ku bunkenke. Gavumenti y'e Uganda ne embasi y'e Uganda bambi mutusaasire bassebo tubeegayiridde naye tuli bubi twamalako tuli mu overstay balina ozitusasuza ate nga kati okuva coronavirus we yatandika nze tebansasula bagamba tebakola kuba namalako bagamba bw'olaba yennyonyi tetukola tugenda zijjawo oba mukitegeera tuli mu bulumi bw'amaanyi ate ng'abamu tulina balwadde. Jjukira wano tukolera ku Panado bannange gavumenti ya Uganda neegayiridde naye tufa mutusaasire naffe tubafunemukko kuba naffe mubadde mutufunamu batusindika ssente ne mutemako omusolo.
tusaba mutuyambe mutusaasire muleme tuterawo kakwakulizaako katulemesa bitajjula ngenda omuwala bw'oyo olowooza agenda kufunamu kiki mu mutima gwe nti nabadde njagala genda tekikyasobosa era tekiri nayo siddamu kisobi mbeera ki eyo gye mba ngenda okugendako basaba n'obuwembeefu mutusaasire bannange tuli bubi tuli ku kyokya kale si ffenna naye abamu ate abasinga kuba mulimu n'abatalina masimu ng'essimu waaba agirina akukuta nayo mukama waleme mulaba bambi mutuyambe ekirala mu mukwano ekisinga otumalamu n'amaanyi abatuguza tikiti bennyini nnyini ate be bawa bakama baffe information mbw abaana beewandiisa batini bayinza obutagenda kati n'omuntu agenza owandiisa omuntu n'akomawo nga zze n'ekyo ekigambo bukikugamba nti abawandiisa baagambye abaana abagula tikiti bakino ne woofiisi zeeno zennyini nnyini ze tutuukiramu nazo zigamba mbw eyo ennyonyi teriiyo ya bulimba bayaaye babbi bagenda kubba ssente zammwe ati bannange bitusobedde tukole tutya bannange tukooye gavumenti ya uganda eneewulira nga bagamba abaana b'essabwesi kyekinaakola amawulire amalungi bannange buli omu kati tuli ku kibonerezo twakikiriza naye we tuba tukimazeeko omuntu bamuta nadda ewaabwe naye kati tetumanyi kyetuyimiriddeko ssente twaziwaddeyo ate be batugamba nsimaa bagenda zisalako batuddiza ebitundu bakama baffe bataddeko n'okukola omwaka omulala omulamba we tuba tetukomyewo waka kati banaye tetumanyi gavumenti yaffe oba kiki gavumenti zonna zinonya abantu mu nsi ezitali zaabwe naffe lwaki mututeekako obukwakulizo bwe buti omwami pulezidenti Museveni ne embasa y'e Saudi bo bennyini nnyini bw'oyogera nabo babulira ekikulu bagamba mpa mukamaawo munnyonnyole bwe bava ku ssimu n'obuuza omukazi agambye eki nti agambye ennyonyi eyinza obutajjula bwetajjula bagenda batema ssente naye tukole tutya Mr. President tukole tutya mutusaasire mutufunamu kuba tuba tusindika ssente kitegeeza mututemako omusolo mutufunamu bwe tuba tumazeeko tudde ewaka tufune mulala eddamu okulinnya ennyonyi era tukolerere ensi yaffe ate emutukola bino buli nsi enonya abantu mu nsi etali yaayo naye mmwe lwaki mmwe kibalemye lwaki mu baana mulina abaana n'ebyana mutuyisizza bubi eno ensi tekungulwa nze mundeke omanyi obedda mu nnyumba n'abaana bavudde wano bagende basasula etiketi yange oshegeera bikomyewo biŋŋamba mbu babuuzizza bali mbu abaana 100 bokka baakasasula mbu era simanyi balekedde awo sasula mbu simanyi bakoma leero ne baŋŋamba mbu simanyi mbu kati babagambye mbu ennyonyi eyo wenaaba tejjudde tusimanyi bakuzaayo ssente baba baagala okubaddiza ssente basalako gyebi 25 oshegeera ne baŋŋamba simanyi waliyo ennyonyi simanyi gye bategeka mbu simanyi obanga 15 obanga 17 omanyi tebawulira luzungu wano eno kati bagenze kuleeta ayogera luzungu maama gwe mba njogera naye agenze leeta sisita we mbu yabanyinyonnyola nze nsirise mbatunuulidde kagenda aleete sisita we anyinyonnyole Mukama yeebazibwe osiibye otya Mr. Kadamu kati waliwo kyenjagala okumanya kankubuuzo oyinza okunyinyonnyola waliwo amawulire ge wali watuwaako nti waliwo ennyonyi ng'ennaku z'omwezi 9 simanyi etwala 184 nti yajjudde eyabeeboomaanyi naye ate ennyonyi eyo nakubako okwo ku embasi omusajja n'aŋŋamba tewaliwo ennyonyi ng'ennaku z'omwezi 9 ne mugamba ennyonyi eyo ey'omwenda gye bagambye yajjudde
Nangamba ey'Oman nangamba oli Saudi oyagala ye Saudi oba ey'Oman konze Saudi nangamba waliwo ennyonyi nga mwenda nampa ennamba y'omusajja omu gwe mba nkubira njogere naye naye ne bw'obakubira embasi tebakwata bonna ne bw'osindika message tebaddamu kati nakubidde we bayikakama waka tebakwata owulira kati nansindikira message zino eziri direct so si zino eza WhatsApp okiwulira nansindika message nangamba nti nkuyambe ntya naye kati mazima ddala ffe tulina ssente osindike message direct ssente tuba tuzirina ezo kati ennamba yange ya WhatsApp kubanga era nanjogeddeko naye wano mu WhatsApp yange mwali okiwulira WhatsApp yoteekayo message tebazibikula bw'okuba amasimu tebakwata baagala tukole ki Mr. Kadama baagala baana bamale kufiira mu biyumba abaana abamu bakola n'okubasasula tebakyabasasula ekyokulya kya lutalo baagala tukole tutya kyokka bakama baffe kino kankikubire bw'omazeeko babeera wiringa okusasulira ogenda ewammwe era nabo batubuuza ennyonyi zammwe zadde naye lwaki ebo baffe tebatufaako kati njala nnyonnyola ennyonyi eyo ye eri etya kubanga waliwo n'omukazi gwe njogera naye ku ofiisi bamuyita madamu Saara yaŋŋamba eby'ennyonyi eyo namuganda twawulidde nti yajjudde naŋŋamba zimanyanga kati nze nkuwa amawulire amatuufu ate gwe owuliriza eŋŋambo z'abantu biki okiwulira baddamu n'obukambwe abamu batuvuma n'okutuvuma abasajja bakola ku zi ofiisi oba bawalabu oba baki bakuvuma omusindikira message n'addamu ng'akuvumye n'ogamba kaakati bano bantu bateekawo ofiisi kutuyamba bateekawo ofiisi zaaki nze kankubuulira omanyi ensonga lwaki abaana babonaabona mu biyumba omanyi ensonga lwaki bano abantu batutulugunya ensonga eri nti bakimanyi nti ku ofiisi naye batutulugunya okiwulira kati bakimanyi naye banaakutulugunya mu kyumba tolina wakuddukira kubanga ofiisi ze zibawo ebyokulabirako ti nabo batuyisa bubi kati bannaye baagala tukole tutya baagala tuddukirewa baki tebatuyamba Pakistan zisomba abantu baabwe India ne zisomba Philippine ne zisomba yo Uganda yabaaki kale fayini bajja basombayo ogwo naye kati abaana tuli mu biyumba contract zaggwako baagala tukoleki bano batugamba tusayininga tetwagala kudda mu sayininga kati mbuulira bw'ogaana okusayininga empisa gye babadde bakuyisaamu eri ng'okyalinamu eri contract ekyukira ddala ne bakuyisanga embwa kuba bakimanyi oyagala nagenda ate oleme kudda kati tuli mu bulamu obw'okwegendereza ekyokulya baleme kuwa buta bintu bingi bye tuyitamu essaawa zino naye embasi baagala tukoleki ennamba z'essimu basaako zaaki ku mpapula ntukube batufuula abasiru osindika message tebaddamu okuba tebakwata kakati tukole ki tugenda ku embasi ndowooza si bwe kiri kubanga kisingako bateekako ennamba z'essimu kwogerezeganya n'abantu batuwa information tufune obuyambi naye ate bwe mukuba tebakwata owulidde emessage bwe muzisindika tebaddamu kakati ennamba z'essimu zitugasa ki ze baatuwa ziba zitugasa ki kuzitunulako butunuzi kiki lwaki abantu banaye tebaba n'omutima ogw'obwakatonda lwaki tebaba n'omutima ogw'obwakatonda naye kantubasabire wano wendi buli lunaku mpulira ennyonyi ezisukka mu emu ezisukka mu bbiri nga ziyitawo ssebo zibeera zivaawa era nga ziragawa kubanga kati zitandise n'okubeera nga zitambula nga bwe zaatambula luli nga tewali korona baatugamba ebisale bagenda biggula mu Gw'omunaana byagguddwa leero ennaku z'omwezi 2 nze nasomako okwo waliwo amawulire agamu oba g'esawudi babiki baagamba ebisale bwe banaabiggulawo emikutu gyabwe gyonna gijja kulangirira nti ebisale biggule owulira naye kati bikyali biki biggale naye biggule eri abo abaddayo ewaabwe abava muno mu Saudi nga baddayo ewaabwe baddembe okugenda era eggulire lye bwe lityo bwe lyali ligamba nti abali muno nga bagenda waabwe baddembe ebisale biggule naye nti okubiggula officially byegguddwa ne bagamba bayongezaayo paka ebaliwa amawulire kati baba batusiruwaza buli mwezi ogujja nti bagulawo nga ennaku z'omwezi bwe ziti buli ogujja nti bagulawo nga bwe ziti balowooza naye tetuli bantu Mr. Kadama n'okola emirimu gino emyaka 2 ne bw'oba mulwadde olina okukola tuli baana bawala olumu ogenda mu nsonga olubuto ne lukuluma ne lukumyola naye ng'olina okukola bw'olwaddemu omutwe olina okukola bw'obadde n'ekikuluma olina okukola ekinene nnyo bw'ofuna ku famire erinamuko ku kisa bagamba weebakemuuko bakuwa ku panado oba ne bagamba wuumulamuuko
naye gy'okoma okuwummula obeera ojja kusituka ogisangewo emirimu nga okuva eweebase banange twajja kufiira eno ne tufuba kubanga bweyagala ova nga kontrakiti ennaggwako bagamba tusasule ze twakuteekamu ate bwaddayo ne ku woofiisi emiggo gibaayo lwaki odduseyo ogaanye okukola tomanyi nti wajja kukola n'oguma kontrakiti ggweko kakati ne bweba eweddeko era tubeerenga abaddu banna abatalinaako waffe kati mukono tukole tutya sooka ombuulire kubanga ennyonyi mbu yali ya 184 abaligenderamu ate waliwo bye nawulira nti ate 2 simanya 84 bameka bye bagenda okutwaliramu kati